Yes, Sebakije Emmanuel, njagala okwaniriza gwe wenna ali mu kulaba vidiyo eno olunaku olwaleero. Tugenda okuba nga twogera ku bintu 7 by'osobola okuba ng'okola ne biyamba YouTube channel yo okuba ng'edduka okuva ku 0 paka ku subscribers 1,000 ku speed esaanidde. Ate n'okuba ng'oweza watch time ey'essaawa 4,000 Google oba YouTube byekwetaaza okuba ng'eteeka obulango ku vidiyo zo. Ekisooka ky'osobola okuba ng'okola kwe ku-uploadinga videos consistently. Consistently kwe kuba ng'okola ekintu kye kimu okumala ebbanga eppanvu. Bw'oba osazeewo nti ngenda kuteeka videos 3 ku YouTube channel yo buli week, kikola okumala omwezi gumu, ezo videos 12. Okay, kikola okumala emyezi 10, ezo videos 12. Kitegeeza ki? Buli lwo uploadinga videos consistently, audience oyongera okugisika kubanga channel yo eri active. Ate owa ne YouTube omwaganya okumanya nti omuntu ono ali active, n'olwekyo nebanga esembeza videos zo mu bintu abantu bye baba nga banoonya ku mukutu ogwa YouTube. Kitegeeza bw'obeera consistent mu bbanga tono nnyo ojja kwetegereza nti ba subscribers bongera okula because ba subscribers ku mikutu gino egya social media baagala nnyo platform, baagala nnyo account, baagala nnyo page ey'omuntu ali active, abawa buli kaseera, abawa abaliisa buli kaseera. So, ekyo kijja kubanga kikuyamba kubanga buli bantu lwe balaba video zo kitegeeza bakwongera watch time. So, ofuna mu ba subscribers ate ofuna ne watch time. Ekyokubiri ky'osobola okuba ng'okola kwe kukola videos ku bintu ebitrendinga, ku topics ezitrendinga. Katugeze, singa YouTube channel yo eba eri ku byaba celebrities, mu wiiki musobola okubeera mu issue oba ensonga eya celebrity omu oba abawerako ezitrendinze. Kwata topic ezo zeesooke obeera omu kwaba abakola videos ku topic ezo ezitrendinga mu kisaawe ekyo ekyaba celebrities. Bwe kiba nga channel yo eri ku bya health, ku bya bulamu, n'okizuula oba n'ogenda mu trending n'okizuula nti ekimu ku bintu ebitrendinga be bantu okuba nga banoonya engeri y'okusala omugejjo, engeri gye tubadde mu lockdown. So, kyandibadde kirungi nnyo n'okola video ekwatagana ku ngeri ey'okusala omugejjo. Lwaki? Kubanga singa abantu batandika okusaakinga ku ngeri y'okusala omugejjo, video yo egenda kubeera emu kwezo ezisembezebwa eri abantu. Ebintu ebitrendinga birungi okukola mu videos, naddala ng'oyagala videos zo zituuke wala. Ekintu ekyokusatu ky'osobola okuba ng'okola okulaba nga YouTube channel yo ekula ku speed ey'amaanyi nnyo okutuuka ku ba subscribers 1,000, sako n'okuba ng'eweza watch time ey'essaawa 4,000. YouTube zeekwetaaza okuba ng'ofuna obulango ku videos zo, kyekyokuba nga weegatta ku groups ez'enjawulo ezitali ku YouTube naye nga groups ez'enjawulo eziri ku social media platforms endala, abantu we bakuŋŋaanira, naddala abo abaagala topic eyo oba abaagala omulamwa channel yo gw'eriko. Okugeza, singa YouTube channel yo eba eri ku bya relationships, eri ku bya mukwano, eri ku bya marriage, noonya groups ez'enjawulo eziri ku Facebook nga zirina emiramwa egikwatagana n'emikwano oba n'okwagalana egikwatagana n'obufumbo. Emikutu egyo gye giri. Abantu bakoze groups nnyingi nnyo ku Facebook z'osobola okukozesa, ezimu zirimu abantu bangi nnyo. Osanga Facebook group ng'erimu abantu abasoba mu 10,000, abantu abasoba mu 50,000, bonna bakuŋŋaanidde awo. Kitegeeza omulamwa oguli ku group eyo bagwagala. So, bw'oba olina channel ng'eri ku bya relationships, noonya groups ezo ez'enjawulo ku Facebook. Bw'okola video
n'ogiteeka ku YouTube channel yo, sharinga links mu platforms zino. Bw'oba olina YouTube channel ng'eri ku bya celebrities era kola kyekimu. Bw'omala ofulumya video yo n'ogiteeka ku YouTube channel yo, sharinga link mu platforms ez'enjawulo, joininga groups ezo. Obe ng'osharingamu links ezo, joininga groups oba oliawo zokka ezikwatagana n'omulamwa ogwa YouTube channel yo. Kubanga ate ebiseera ebimu senga oteeka link zo mu groups ezitakwatagana n'ebyo by'ogezaako kuteeka ku YouTube channel yo, oyinza okwekanga nga ogenda kuba wastinga time kubanga ogezaako ku reaching out to a wrong audience. So, ekintu ekyokuna ky'osobola okuba ng'okola YouTube channel yo okusobola okuddukamu ku speed okuweza ba subscribers abangi, kyekyokuba nga o-engaginga ba fans bo. Respond to them. Bwe baba bataddeko comments ku videos zo, ba replying. Genda ng'okikola emirundi egiwera. Buli lw'osembera okumpi ne audience yo, ekisooka baba bagenda kuyamba okubaako topics ez'enjawulo z'okolamu content. Ekirala, audience eno buli lw'ogisemberera okumpi nnyo efuuka attached to you. Eraba nga content wo agikolera, eraba nga you are down to earth. Abantu abasinga mukimanyi bulungi nnyo nti buli lw'okomentinga oba buli bantu lwe bakomentinga ku videos zo, buli bantu lwe balikinga oba badislikinga videos zo, YouTube ekubala emanya nti eno channel eri active, abantu bajagala, abantu bajettanira. The more comments you get on your videos, the more chances of your videos okubanga zipushingibwa by YouTube itself. Ekyokutaano ky'osobola okuba ng'okola kwe kukola videos empanvu. Kola videos eziri wakati w'eddakiika 8 paka ku ddakiika 15 oba oliawo ku ntandikwa bw'oba okisobola. Kyandibadde kirungi n'okola videos ez'empanvu kubanga videos empanvu zigenda kuyamba ku kya watch time. Senga okola video ya ddakiika 10, subscribe omu najja n'agirabako eddakiika 5, omulala najja n'agirabako eddakiika 7, omulala najja n'agimalayo. Kitegeeza abo abantu basatu in total obafunyeeko eddakiika eziwerera ddala 22. Bw'oba obafunyeeko eddakiika ezo, kitegeeza watch time ofunye emala osinga akoze video ey'eddakiika 1 oba ey'eddakiika 2. Kitegeeza gw'ogenda kwanguwa okutuuka ku watch time eri YouTube gye yeetaaga ey'essaawa 14,000. So, kola video empanvuko bw'oba oyagala YouTube channel yo okwongera okudduka n'okuweza watch time ey'essaawa 14,000. Ekintu eky'omukaaga ky'osobola okuba ng'okola kwe kukola videos oba kwe ku-uploadinga videos ezirina connection, ezirina enkolagana. Okugeza, singa obeera oli ku bya health, olina channel yo eri ku bya bulamu, bw'okola video emu ng'eri ku ngeri y'okusalamu omugejjo, osobola okuzzaako video endala ng'egamba emmere gy'osaanidde okulya bw'oba oyagala okusigaza omubiri omulamu. Kitegeeza omuntu ava ku video eno ey'okugejja asobola okuconnectinga straight ku video egiddirako because birina topic almost y'emu. So, omuntu yenna anoonya videos ezaagala okutereeza omubiri gwe gubeere bulungi, gubeere mulamu, ali likely okulaba videos zino zombi. So, osobola okukozesa kye bayita end screens oba kye bayita end screen. Ka end screen kweko ku nkomerero obu screen bwe mutera okulaba nga video ewedde waliwo ka screen akajja nga kalina video endala gye kagala okutegeeza nti neeno giklikingeko ogirabe.
omanye kyeriko. So osobola nawe ku videos zo oba ku YouTube channel yo okola ekintu kyekimu. Bw'omala okukola video ekwatagana n'ebyengeri y'okusalamu omugejjo oba okuluzinga weight, then kolayo ka video akalala akalaga omuntu emmere gy'asaanidde oba oliawo okulya okusigala nga omubiri gwe mulamu bulungi. Kitegeeza ki? Omuntu bw'ava ku eno video alilayikira okulaba video eddako. Video eddako singa agiraba kitegeeza oba increasinze your watch time within a short period of time. Jukira already oli mukola video empanvuko ya dakiika nga 10 ate ona ne video endala egidirako oba oliawo yo ya dakiika 12. Kitegeeza singa omuntu alaba video eno esooka n'agimalayo, nalaba ne video ey'okubiri n'agimalayo, ez'eddakiika 22 ku muntu omu yekka omufunyeeko eddakiika 22. So singa okikola ku videos zo ez'enjawulo ate nga bw'uploadinga consistently, mu bbanga ttono ogenda kuba osobola okutuuka ku mutemwa guli ogw'eddakiika ogw'essaawa 4,000 YouTube zekwetaaza ate nga ne ba subscribers bagenda kuba bakula. Ky'olina obuteerabira nti YouTube eyagala abantu basigale ku mukutu gwayo nga balaba because ekolerako ssente. So gwe nga content creator gwakola videos n'oziteeka ku mukutu gwa YouTube. YouTube kyekwagaza kimu kulwana kulaba nga abantu obasigaza ku YouTube. Buli lw'osigaza abantu ku YouTube, YouTube efunamu. YouTube bw'eba ekufunamu egenda kugezaako okupushinga video zo zisemberere audience ezinoonya. Lwaki? Kubanga ekimanyi mu bbanga ly'oleetera abantu okusigala ku mutimbagano okusigala ku YouTube yo egenda kuba efuna ssente. YouTube ejja kupushinga nnyo abantu beefunamu okusinga kwabo beetafunamu. So gw'olina omukisa bw'oba okola videos ezikwatagana, olina omukisa bw'oba okola videos empanvu, olina omukisa bw'oba uploadinga consistently, olina omukisa bw'oba okola videos ezirelatinga ne trending topics. Ekyomusanvu ate ng'oba oliawo kyekisembayo quality ya information. Okumakinga sure nti information gy'oteeka ku mutimbagano eri qualitative, eri ku mutindo. Video zo ziyinza okuba zikwatiddwa ssimu naye ate ng'obubaka obuli mu video ezo bulungi nnyo. So oyagala omuntu asigale ng'alaba video yo naye agenda kusigala ng'alaba video yo senga eba erina information ennungi. Okugeza senga oba oli ku byabulamu, information gy'otadde mu video yo omuntu kaabenga ayagala agirabe paka lw'eggwayo. Buli lw'obeera ne information ennungi mu video kitegeeza omuntu ogenda kumuleetera okulaba video yo yonna. Senga oba ne video ya dakiika 10 kitegeeza bw'eba erina information ennungi omuntu kyatagenda kumala gasanga walala wonna agenda kugiraba okuva lw'etandika paka lw'eggwayo. Kitegeeza akuwadde eddakiika 10 eza watch time. Senga n'omulala ajja n'akikola, n'omulala n'ajja n'akikola, n'omulala n'ajja n'akikola, ku nkomerero ya byonna kitegeeza ogenda kuwanguwa nnyo okutuuka ku watch time ey'essaawa 4,000 ate nga ne ba subscribers bagenda kweyongera. Mu bufunze byebyo ebintu 7 mu bumpimpi by'osobola okuba ng'okola gwe eyakatandika ku YouTube. YouTube channel yo neebanga ekula ku speed okuva ku 0 paka ku ba subscribers 1,000 ate era neebanga esobola okubuweza watch time ey'essaawa 4,000 YouTube zekwetaaza okuba ng'eteeka obulango ku video zo. Mwebale kulaba video eno. Sebakije Emmanuel.